emisango okusokera ddala fayiro za yawuddwamu Honorable Zaake ne bamuteeka ku fayiro ye emisango gye bamuvunaana bagamba nti gikwasaganya n'okuba nti talina pamiti talina motor third party insurance emisango gy'oku nguudo fayiro endala ne babateekako abantu baffe bonna 9 nga bagamba nti emisango gye babateekako gya kuba nkuŋŋaana ezitali mu mateeka era emisango gino byonna ne bajeegaana ffe nga bannamateeka tuzze okulaba nga tubafunira okweyimirirwa tubasabira okweyimirirwa era ababaleese abayima baabwe bonna tulinze bulinzi nsalawo ya kkooti kubanga muntu alina eddembe okweyimirirwa kubanga aba ateeberezebwa buteeberezebwa nti akoze eki azizza omusango wabula kye twagala okuadvisingamu nti eddembe ery'okwekalakasa obutali bumativu ery'okulaga obutali bumativu ku nsonga yonna mu ssemateeka mweriri era mu mwaka 2020 nga mu gomwawo 2022 Oweekitiibwa Dr. Kizza Besigye yagenda mu kkooti ekkooti n'esalawo n'egamba nti okumanya Abannayuganda balina eddembe okwekalakaasa mu mirembe tebalina na buvunaanyizibwa bugenda kusooka ku poliisi kubeera nga basaba olukusa so tubadde tusaba bakuumaddembe n'abantu abali mu kutambuza eggwanga lino bawe ekitiibwa amateeka emisango nga gino egirabika ng'emijweteke gyongera okubamalamu ekitiibwa ng'abatwala eggwanga lino n'okulaga nti banaabula ssemateeka. Export TV to the world.